the what's like a breadwinner or a cup or always money maintaining a Yamba, utilities, mashanyarazi, mazi, bitu bingi bitagise waka si byangu naye kugezaako kuba bankwatirako baganda bange emikwano gya mama wange bankwatirako n'emikwano gyange bankwatirako mpola na wenjiye kyensobola okukola. Mukufa kwa mama bangi beeyama ne tuyako abagamba okuyambako mu kuwa emirimu abamu baali bweru bonna olina gwe wali ozeemu okuwuliza. Waliwo bempuliza wali omukyala amuyita Harriet yampereza obuyambi nagamba kati namperezayo senganya kati genda ogule gaasi waliwo omukyala Amanda amagamba mama wange kubadda yampereza sente nagamba kati tereza kino nsobola nkolayo batyo naye kale si bangi nnyo naye muganda wange yanyambako muganda wange yanyambako mpolampola nga nange wenjiyo tensobola. Omukyalo ono yali agambye okutwala ebweru mwali muzeemuko okukyogerako. Waliwo omukyalo gwe batugamba mu kuziika nti yagamba agenda kutwala otandika okukola. Tucommunicatinga netwogeramu era si byangu nga mukwongerera gabirawo procedures obirawo ne chances nebyo tuba tubisubira ngezaako byonna. Awo wennyini Fred tulina ebintu bye twawulirako nga kyogerwa nti maama olunaku lwe yaziikibwa si lwe yakabula lwe yaziikibwa yali azuulira okubeera mu ggwanga lya Ttaka. Yagenda kufuna wakati batekako wano mu Uganda si bulungi nnyo ate abasawo bawana eno si kwogera bubi naye balina engeri bagye balagajjalamu n'engeri gye bafiiramu authority nti yawulira bwamaanyi kati okusaba kusanga yeefula bize osanga yeetalaatala n'omuwa ssente zo kati nakolako operation ate n'abikola bubi n'okufuna complications kati abadde afuna nnyo complications nga kateta ye clotinga abamukusa kateta bagize eri nebino bifisitula bamutekamu nga byabot na byonna ayagala afuna fistula ndala kuba fistula baba bakufumita buli lwogendayo ayagala afuna permanent kateta ennungiko so yalowooza nti wagenda ettaka nainvestingamu bo bali bajja mukwata bulungi okusinga kubakulaba. Awo wennyini ensonga emu ku nkulu ezituleese kumanya kyoyimiddeko Victoria University yavayo walaba ku mawulire agasakiratinga ng'egamba egenda kuwa scholarship oba oyagala okuyingirayo okusoma weeyongereyo. Okusoma nkwagala nnyo nyegadde okusoma naye kati waliwo university ezimu abagaba graduate courses balina baba bamala senior 6 nakoma mu senior 4 so sobola waliwo sobola kugenda mani nagenda ku diploma which training skills really Victoria University koziko nga basobola okuninda ne mala senior 5 ne senior 6 then wambulira ekiddako oba ne bansaponsalinga nimala senior 5 ne senior 6 university. So kubanga lyomaze nga tosoma oli willing okuddayo okusoma senior 5 ne 6? Siri willing nnyo obviously atumira esinga chance ebange ekyo tuna opportunity myaka gimpiseeko obwongo bwakyukamu waliwo ebintu mbisitasobola comprehendinga nabyo ate nga oyinza okutabeera influence nungi abantu bensanze abandi abatunga ali bwatyo kize nange obutafuna kubeera comfortable oyinza okufuna nga siri comfortable mpoziko nga nsobola okukyusa environment engendo oba ensenda nsobola osoma nemba nzirayo mu Q1
osobola okuddayo sobola kuhandolinga ku muntu kubanga naye bangi abagisomye Jeffrey tayaddayo n'agisoma kati adult education ando osinziira siri stable kati nawe nsinziira ogenda kusoma nibanna social income ogenda okusupplyinga sente za school fees ekirala siri focused kati omanzirayo mani kati ontandika kati nsanga senior 5 term sobola catching up nawaka wa senior 1 first term na second term ate ne mumalayo yenna ate nomwaka okujja ne mumalayo wa senior 6 biba bingi basobola ekibuuzo kiri nti singa omuntu ajjanga agamba Fred ngenda kuwa buli kyetaagisa gwe obubwo wakubeera ku ssomero osome anti singa nga kyenkugamba coverage y'amaani waliwo kale obirawo issues obirawo financial issues ne health issues ne mental issues ne emotions kati oyinza obataddewo financial support eyo naye nga sinafuna mental stability emotional stability namba ngenda kufuna sente so kyetaagamu obudde bw'okuterera ng'omuntu oveemu ekirowoozo ky'amaami si kyamaami kyokka kuba ne process gyempiseemu kubalinako okusomayo benzize ndaba benzize nkwatako exposure gyeninayo eri wagguluko kati ogenda kusoma bagamba kakakola booti sinza tagana kikola ekyo naye oluusi kale oluusi okutuuka bakiyita ntya nonyigamu neweekyawo twogera ku kivulu ekyali kitegekeddwa ng'ennaku kyali kyakubeera ennaku z'omwezi 28 October kivulu 28 October mama wange era kinyinyonyola naye bati ekibagamba mundamu intention yakyo eri fundraising event raising funds okuteekawo business so tusupportinga tatambula ku shows kuyimbayimba then n'okuyinvestinga mu balina sako zaabwe wazibanga sako baki si sako actually zibanga foundation teba investment actually obanga bawadde nga kuwaayo ebanga charity kuba kati abantu ba dialysis kati plant yabwe etubaddeko bo balina bakunganya sente za emergency nti omuntu aba azze nga mupya tamanyi watandikira tamanyi kyakukola nga sente zibaawo okusobola omuyambako ku bintu ebisookerwako ebyebbeeyi ebiri essential so nga plan intendinga okugabanyako at least zafunyeko abaweeko bateekemu eyo sako then naye afune kyeyongerako naye tekyasoboka ekyo ate kati waliwo komiti ekikolako komiti ya okukomisa Semakula ne tiimu yo omudana n'abatanzi ne director boss bali komiti yali ekolaki yali kitegeka wagenda okuva sound wagenda oyiya abayingeri gye bagenda okujjamu so komiti eyo ekyali positive toward the idea bakyakipushinga sina full package simanyi nina ogenda babali abakirimu ddala nabawa details